how innovative it is towards addressing deforestation, while at the same time being an investment product. So it's kind of like having your money growing on trees, while at the same time you're helping the environment. Right now, Uganda's forest cover is only about 7 to 8%. It's one of our biggest challenges right now. The reason for that is the larger part of the population, over 90%, uses firewood for energy. I don't know if you guys are aware of that. And also, coupled with that is the high population growth rate of about 3% per year. So it's really quite imperative that we undertake these reforestation measures, and a Maya Tree Estate is a way to do that. Obuzibu batusinga okusanga nga ndowooza abantu era bannannyini ttaka abasinga obungi obuzibu buno nabo babusanga be basenze ku ttaka. Abasenze bano kuliko ab'ebibanja n'abeeyita ab'ebibanja. Omuntu ow'ekibanja aligali abeera alina ebimwogerako ku ttaka, alina empapula ze wa we yafuna ekibanja kye, waliwo n'oli atalina yadde ekimwogerako naye najja n'awamba buwambi. Kati abantu ng'abo batuwa obuzibu bw'amaanyi nnyo nga tugenda mu development y'ettaka nga lino mu kusimba emiti gino. Tusanze obuzibu bunene nnyo okubanga ettaka libadde baalisengako abantu bayitirivu nnyo obungi, era kati ogenda okwekanga nga n'emitendera gye tulina oyitamu ogenda mu kkooti okuggyako abantu abo ng'emitendera giwanvuwa nnyo ne girandagga project n'ebeera ng'eyimirira. Kati okukendeeza ku budde obwo bw'okulandaza emitendera na buli kimu weekanga ng'olina okuyingira mu nteeseganya n'abantu bano. Ebiseera ebisinga gye kiggweera ng'ate obaliridde obasasudde ssente basobole okuva ku ttaka lyo okolereko ky'oyagala okukolerako. Emiti 100,000 ekyo kibeera emitwalo 10, emiti emitwalo 10. Kakati okuyamba bakasitoma okufuna akatale waliwo mu kitundu kino we tugenda okuzimba ka factory akagenda okuprocessinga gino emiti ogifuusa embaawo, tusalesala embaawo tubeere ne yaadi yaffe, kati bakasitoma tubayambe okufuna ssente mu ekyo okuzisala n'ozitunda nga tumaze ozisalamu, kubanga bakasitoma bafuna ssente bw'okola ekyo okusinga babulooka okujja ne bamala gagula emiti nga just giri awo nga tegiri misalemu.